ebyo bamusigasi bibabagambye bannekyagaba kola entegeka tuteekewo factory kubanga factory tuzirina ne mu nsi endala si Uganda yokka ne mu nsi endala tulinayo factory zaffe ze tulina ate ne bizinesi nyingi nnyo ze tukola mu Uganda ne mu nsi ez'ebweru. So singa munannondera Kibuule nange nja muwagira okuteekawo emirimu ku bantu ab'okukyalo. Mwebale nnyo. Bulijjo buli lw'obeera mu kizikiza tolaba kiri mu maaso si weewaawo. Omala kuvaayo n'ogenda mu kitangaala n'olaba ekiri eri. Nze bwe nategeera kubanga olwedde mbadde mu nuupu naye oluvannyuma lw'okutegeera nti amazima gali mu NRM nenvaayo era nasenguka misana nga buli omu akola atya nga buli omu alaba. Ate ekirala Bayibuli yenzikiririzaamu egamba bw'omanya amazima n'amazima gakola gatya gakufuula ow'eddembe. Ate ekirala Matayo 11:28 egamba nti mujje gyeni mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange naakola ntya n'abawummuza. Lwaki ndeesa ensonga eyo mwenna muli eyo eriyo abali eyo nga tebalina wakugenda ng'olinga oli mu masangaazira naye solution weeri yakuwagira buwagizi Honorable Kibuule ng'okola otya ng'olaba omusana. Kiringa ani wano alina embuzi nange ndina embuzi ewange n'abalina ente bw'ogisiba ku nkondo mumpulirize bulungi ente bw'ogisiba oba embuzi bw'ogisiba ng'omuguleseewo muwanvu efuba okulaba ng'eri omuddo ogukoze gutya omuddo ogwetoolodde yeefuba bufubi kwetooloola kola otya yeetooloola ne yeetooloola ekiseera ne kituuka omuguwa ne gugirippira waki ku nkondo. Kati mwabityo bwe biri mu opposition baali batusibako akatambaala ku maaso tuve mu bintu byaddiikuula. Gamba munova mu bintu byaki ebyaddiikuula kyetegeeza kuwuddisa nga bw'olaba enkondo embuzi bweyeetooloola etuuka ekiseera essubi ne liggwawo nga terina solution era n'emaliriza n'egwa wansi n'erindirira ekikola ki ekiddako. Bwe tutyo bwe tubadde nga tewali service delivery. Ffe tulondebwa lwa kufuna service ki mwakulanda akalulu kammwe lwakuba oyagala service ekutuukako ki wansi naye abaye bwembuuza service delivery ebatuuseeko nga bwe yali batuuseeko. Kino saali kyogedde mbadde kulaala ez'enjawulo naye kankyogere kubanga bantu bangi babadde bajja nga bambuuza wembadde nga ndi eyo nga bangi baagala omukulu atuukeko gye bali nga waliwo ebyetaagisibwa oba pati oba biki naye munnange ng'omukulu takola atya tatuuka nga naye nze mwennyini ayogera ndi musumba tulina ekkanisa wali twatuuka ekiseera ne tumuyitako ne tumuyita Honorable kubanga yeki yoyo yembaddemu yeyo pate yange era yoyo omukulembeze wange MP. Ekiseera kyatuuka ne muyita nga tuli mu fundraising waliwo omubaka we gwe yatuma bwe yamutuma neyeeyama obweyamu naye njagala bakakasa paka n'essaawa ya kaakano tannaba kusasula sente ezo. Omuntu bw'atyo omuntu omutuufu bwe weeyama okola otya otuukiriza kubanga ekyo kyekyo mumanyi bulungi abakyala. Omukyala omusajja atavaako nga buli kiseera mukono gamu be bano ababalira sente mu ttooyi alaba ak'olukumi kaawa omukazi kalekanga akameeza kwero libasanyu lyo. Era buli muntu ayagala omuntu ng'akola atya ng'amuwa ng'akola atya ng'amuwa ku sente. Kati oba ayagala wabeeko okuweebwa tulonde buloozi Honorable Kibuule tumulonde ku nnaku z'omwezi nga 15 tumulonde asobole okuba ng'akola atya ng'agenda ng'atukiikirira. N'ekirala namuyita ku graduation naye wadde ku reportinga wadde kintu ki sinze seka nkyogedde lwakuba nti waliwo abantumye. Njagala okwogera ekigambo kino omukulu Honorable Kibuule saakamulabira bbanga si kwangu kubeera mbadde siri naye akaseera ke mulabidde is a genuine person atuukikako y'omuntu yetuukako n'omubuulira ensonga ye n'akola atya n'akituukiriza. Njagala babuulira ensonga eno nga ne Honorable Kibuule naye mwali bannanga abantu we batulonda tebasola tebatulonda nti tutwale
eno nti oba eddiini liri eryeddiini wenaaba empise kubanga mwengwa ngende kubanga nze mba ndi awo ne bw'obeera gwe tosanyuka so kiba kirungi omukulembeze yenna waaba alondeddwa atuukirira buli muntu omukatuliki ow'eddiini ery'enjawulo buli omu n'akola atya buli omu n'atuukibwa kubanga bonna baba baamulonda so si kumala kulonda ate n'amala n'abayita abakafiiri kubanga bw'onyumirwa nga bakuyisa omukafiiri ate nga wawa omuntu akalulu era oba tokola otya so tulonde omuntu agenda otukola atya okutukuŋŋaanya twagala enguudo ebyo byonna byayogedde agenda kubituukiriza kubanga obusobozi akola atya abulina agali awamu ge gakola gatya nga Katonda ye mubeezi waffe Katonda abampeera obujulizi bwendeese Yoweri Museveni byonna bye muŋŋambi yabisobozesa obikola ki yagenda otuwa kolansi yagenda otuyamba amakolero gakole ki bwe mutamulonda ne munnonda muba mwekubye ki kubanga sijja kusaka Yoweri Museveni munamuwa yali MP waffe wano mujja kye mujjukira ani agamba mbu kino Namboze yakikola yali wano ng'atukiikirira wadde neeki naye abagamba mu Museveni akoze eki kyokka oyo aluddeko yamuwa obuwumbi bumeka ng'afeze embu mulwadde yabeera mu Amerika omwaka ki bamujjanjaba ye ne mwami we nga basasulwa ensako ku ssente z'omubiri waki buli lunaku ng'ate si balwadde singa baali balwadde twandigambye kale naye Namboze ekyamazima teyali muki era obulwadde bwe bwa buli kaseera wagira ne yeewenyezaamu waba atuvuma n'abuukabuuka naye waba mulwadde n'awenyeramu kati okuwenyeramu kwe kwasasula obuwumbi bumeka basooka ne bamuwa 8 ne bamwongera 6 kati sente za PDM emyaka 5 baziwa omuntu ki omu kati waliwo gwe basinga okulya sente za gavumenti okusinga oyo kati tuba mu palamenti lumu omanyi oyinza okuba nga tokyaswala ng'oswaza buki kati omukyalo oyo aswaza ekisooka n'avuma omukulembeze w'eggwanga n'avuma buli omu amuliraanye n'awaayiriza neesiba ku bantu ennaku ezo yaneesibako mbuyampeera ng'asangawa esibeera wano ku kyalo Namboze twali tuzigatta kati n'awaayiriza mbu maama wange yansangawa kwesiba ku ki eyampeerera Yoweri Kaguta Museveni n'ensoma wano n'ebweru nasoma ewasa ennyo nga taata wange alinayo abaana aba nabo bye baali bababwerera tolaba obulimba n'avaawo n'aga Kisitu yali mukwano gwange okusinga Namboze kati Kisitu atwala atya Namboze atwala atya wa Kisitu ng'aze nali mukwano gwa Kisitu okusinga ye kati oyo ngayo mbagambe takyaswala aswaza buki tuba mu palamenti akantu ne katoloka mukamanyi gano kebambala akaki wekatoloka ne bapita ne bagajanga owe mukono ngenda olabanga ebintu sibimanyi ne bagamba mbu bakambala katoloka naye nesinga basangala byogerako wekatoloka ne bakakuŋŋaanya ne bakola ki owemukono omuntu wammwe navaayo nswadde nenswalira ddala naye wajja wano ng'avuma abantu n'abuukabuuka n'akola ki mumwetegereze mukalabe essaawa yonna wekayiika temukalondawo wekayiika temukola ki kuba mu palamenti bakalonda ne bampita kati lwaki nkibagamba ekizibu ky'emukono y'omukyalo emujja kalonda mukatwalibwa mukamuddize namwe mutegeko abalagirire temubikola naye essaawa ziweddeko njagala kubateera kintu kubateera ki embeera ekyukemu